Baba TV. Neera olwedde wateebye dda wagambye dda mukyalawo erinnya lye eriruddeyo omukyala ab'omu mwogereko ku linnya ngenza olaba ng'alina online Shifa tabbirako ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka jinkoma gyokomwanono amanya nakawombe Shifa Hope nyingiddewo obedda mutulaba behind the scenes tutegeka birabo wetubadde nga tutegeka ebimuli lwakuba nti era JK gift hampers be bakyasinze naye nga mutulabye enteekateeka yonna weebadde mpaka wano wetutuuse of course tuze kola surprise gwe wondabira ng'otaddeko TV oba ondabira ku ssimu yo wonna wondabidde ondabira ku Baba TV ondabidde ku YouTube channel weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one ondabidde ku Facebook ondabidde ku TikTok just not Shifa azze kubanga yeewunyisa omwagalwa waffe omuzira waffe olunaku olwaleero nabagamba nti omuzira waffe asobola okubeera omuntu nga yakolera ekirungi. That person can be your boss, your friend, your husband, your wife. Obulamu tunotambulira mu love is part of us, like tugirivinga buli budde buli kintu tekitambula nga temuli love naye guba mulimo nga temuli love tosobola gukola bulungi tosobola kwatendinga bulungi ku customer. Like love applies everywhere and to everyone. Buli muntu ayagala okwagalibwa teri muntu atayagala kufuna that love. So tuzze kubanga tukola surprise yaffe olunaku olwaleero tulina kwewunyisa omwami gwe mugenda omanya amanya. Surprise eno ekoleddwa more than one person begatta as a group ne bakola ne WhatsApp group bebamu ku banzija Uganda okunsitula okuba nga nzija nkola ekintu kino naye nga tuli mu kutuuka waakolerawo ku office omugenda omanya endagiri omujja gimanya neze kyensinga omumanya ndi mu ABUDHABI ate kyensinga omumanya nti ebizimbe bifaanagana kati sijja bagamba mbu eno street yeno yeni yeri mami ABUDHABI eno street bagiyita batya mukwano Electra Street Al Salam Street mami ABUDHABI wangambye naye nga tutambula okutuuka in just 1 minute tugenda batupakinze nga tukola surprise yaffe eno naye nga mbanjulira Wamato Estates Management Uganda Limited bano osobasanga ku WhatsApp number yaabwe agent waabwe ali based in London omwami wayitibwa Wamato of Moses omusanga ku +44 mbambi ngisome namba mikwano muwandike +447272708008 abo bonga bagamba nti oba azimba ennyumba e Uganda abapangisa bakusumbuwa bakusololeza abapangisa bamontalinga ennyumba yo binapangisa yebafumita ennyumba babakozesa nattima ennyumba n'agirekamu ebituli agikubya ebisumaali atimba bifaananyi they make sure nti omuntu oyo tadduka na ssente zo. They make sure nti ennyumba yo bagikutte bulungi barenovating ennyumba yo bakunoonyeza ettaka bakufunira ennyumba ewedde ogigula bingi nnyo bye bakola mukwano byogenda obbanga omanya be Wamato Estates Management. You can come to my inbox for more details. Era bwentyo mbajjukiza nti Bake for Me cakes ez'omulembo basanga Bunga ate nga training abayigiriza basomesa okola cakes and everything. Ate era nenkugamba atera nenkujjukiza nti JK gift hampers kula ebimuli eby'omulembe tegeka pen ngenda bamba we namba maaso awo n'ebisingako awo. So right now kanyingire okubanga ngende wali surprise yaffe tutuuse mikwano ndi nervous nga bamumanyi bwe biba nti nange ninza tuuka eyo omwami nabam slap lwaki muteeka mu kamera biki naye anyway ffe surprise tugimukolera kuba twagala musiima mwebaza si mu bubi. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga
kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. naye zo surprise ataka tazireta hatataka onina bagambye bwentyo nyingiddewo sigenda kwongera bagamba mannya mwenna mukimanyi bwolaba Shifa ku screen yo ne smile ba surprise ate nga tuzikolera abazira bokka abakola ebirungi mukwano era nga gwe bwoba oyisa bubi abantu don't expect Shifa on your door. Bino ebintu tubikolerera. You have to do good to get good. You have to give love to be loved. You have to give care to be cared for. You have to give back to receive. What you sow is what you reap. Kyosiga ky'okuwungula mukwano. Kikolerere ojja kufuna ekyo kyennyini ky'ogwana. So gwe tugenda surprisinga nabagambye I'm going to be telling you details because sikoze nzeka ntambudde ne ttiimu ey'omulembe ababedde part of this surprise nga bakyeyunzeemu ne bagamba nti Shifa tumujje Uganda tubeere nga tusurprisinga hero waffe omuzira waffe ffe bwe tutunuulira omuntu oyo tumwenyumirizaamu era tugamba nti so omuntu oyo alina step ate gye yatuteerawo okubeera nga tugenda ku level endala mikwano. Mbajjukiza Hosh Fashions and Bridal Couture, Shero Bulenga, bali ku Machindye ku Shell KFC, bali ne ku Jemba Plaza, shop number K75. Bwe batyo be bampankingira ka dress kano era ne banteeramu akaviiri kano mukwano kolaba ak'omulembe bwe tutyo tuyingiddewa. Bagenda kuba bababuulira be baani amannya gaabwe lwaki bakikoze baviiriddewa bakubulire wano wanze nabagambye ebisinga manyi kimu ndi ABUDHABI ndaba bizimbe simanyi street simanyi bisingako awo munnaye munansonyiwa naye nga kantandikire wano ekirabo kyaffe kino bye twetisse birabo kwegamba nabagamba bino ebintu omuntu oba wabikolerera oba olina okuba nga olina ebirungi byewakola ne bakola ki ne balyoka bakusiima naye ng'olw'embeera y'akadde katogereko n'omwami ono then abalala bajja kuba nabo bawa obubaka waabwe when you go inside there. So what's your name? My name is Hanson. I was a student of PC Podium Coffee. Okay. So, lucky I thank Mr. Brian enough. I thank Mr. Brian enough for the idea, and you know UAE was very tough for me up until someone gave me the idea. Okay. So like study about coffee and know more about coffee, and I'm really proud of myself, and I'm proud from the foundation I have from Podium Coffee. Okay. It has really been a nice place to me, a very good impact in my life because I'm seeing the result, and I wish for anyone out there who needs to be creative or wants to take a course or become something, okay. I could recommend the person to Podium Coffee because it's a really nice place. They have a very good foundation for you, especially if you're a startup baristas. It's very good for you, and they also give out courses like being a roaster. So there are so many things. There are a lot to learn about Podium Coffee, but all you need to do is just give yourself a chance and give yourself a trial. And they have a very good teacher, Mr. Brian from Uganda. Yeah. And me, I'm from Cameroon, and my name You're is from Hansa. Cameroon? Yeah, I'm from Cameroon, so I love the team. So actually, I'm not a Uganda, but he's a really nice man, and they have a nice place. They have everything, the equipment you need to use. They are really professional. They have a very good machines, and you guys are going to see for yourself. If you're inside, it's so good. It's amazing. All right. Bannange nandyagadde okumanya ebingi ebisingawo, but let's first go inside because of time. Let's he might even leave us before doing the surprise. So we first go to the office, but of course, as we always do, I'll first hide them behind there. We have to do our trick like we always do it. We need to know whom he guesses. I don't know. I have to ask him, whom do you think has sent me to surprise you? naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze Mugenda soka mwe kweke wano. You're gonna first hide from here, right? Here, it's okay. It enables a space. Kasitaba nga tabalengera. So, Coffee Podium, passion, knowledge and skills. Go tugenda surprising Coffee Podium, passion, knowledge and skills. Wano wetuyingira etwala surprise yaffe olunaku olwaleero. So when I enter, I go straight. When you enter, you go straight and left. And left. Straight and left. You will see when you're going to see. All right. Okay. Mungoberere. Bagambye left. Abenno
surprise. Aha. Bitibwa Nakawombe Shifa Hope okuva ku Baba TV. Program eyitibwa Wenyusa omwagalwawo, surprise your loved one. Hey. Hey. Bino byange. Bibyo. Naye ekyebuuzibwa golooza bivuddewa. Ate ng'ogenze. Tontwala sipiidi. Asoketule bulungi kubanga. Kale. N'ebirala nno biri wabweru awo ebirabo naye ŋŋambye. Bayinza okugoba n'ebirabo ebingi nga tolina w'obyetikka. Ngamba kansooke ne kino. Surprise. Kale sebo nawe gyebaleko. Bulijjo mbiraba bulabi. Ng'ogamba otya nti bya bulimba. Nga simanyi nti neno otuukayo. Eno program eri international. Eh. Bantumye okusurprisinga. Kakati anti. Sinnamanyani abantu kirala. Gwani gw'osuubira mu bantu bo abaagalwa bo kwegamba oli omuntu ye yagambye Shifa nga ntikko okuva e Uganda. Yangambye Shifa nyina omuntu mwagala nnyo ambeereddewo ng'era bwe ndaba bw'okyalira abantu n'ogamba kati ono ye muzira waffe kati nange oli ye muzira wange. Ayina ensonga ze. Lwaki? Mukyala nga mwami. Gwe gw'osuubira mukyala oba mwami? Hey, surprise. Kimuli kyo kyanyiridde. Kimulisa ddira mu 5 ebikoola. Hey. Kakati. Omuntu oyo bapeeko kuru. Kuru? Shifa tabbirako. Shifa tabbirako. Oba olina okuteeba n'otugamba nsuubira ono. Oba nsuubira mukyala wange ate mukyala wo naye omwogera amannya. Oba nsuubira gundi bw'ati. Ate sibuze kuba nkimanyi bulungi nti gwe njogera naye ye mwami Brandon. Coffee Podium, CP Coffee Academy. Sibuze. Oyinza okuŋŋamba nti mbuze. Yakulagiridde address yawa? Gwe ndi naye. Anti omuntu yakulagiddeyo. Omuntu yaŋŋambye bw'atyo. Omuntu gwe ngenda osisinkana. Olwa address gye njogedde. Yaŋŋambye ezimu ku address gy'oyinza omusanga. Yaŋŋambye oyinza omusanga e Dubai, oyinza omusanga mu Expo. Neŋŋamba neŋŋamba okuyingira Expo noonyeemu omuntu nga si kyangu. Ensi n'ensi ziri mu Expo. Obwedda nze nakedde nningiriza awo. Nakutaddeko security buli wamu nti bannange bwayimuka muŋŋamba. Baŋŋambye katuyingiza ka kofi kati ali kunywa ka kofi gira awo mu budde. Kati wabanga si student. Omuntu gwe nansuubidde taliwa. Ali ludda wa? Uganda. Bamuyita ani? Why? Gwe mmanyi ali omu. Yasobola obbimpa. Omu bw'ati awo tugambire erinnya kuba nze mba nina nnamba ya ssimu. Mba na nnamba ya ssimu. Birimu n'essimu. Anti tomanyi nti abantu banfunira nnyo ku ssimu nga tetwemanye. Mba na nnamba ya ssimu. Tusooke tuteebe kuba omuntu ali bw'ati n'essimu mu ngalo. Shifa banteebye. Omuntu ali ku ssimu. Akakodyo kano k'okuteeba si kalungi. Ngenza olaba ng'alina online. Ebirabo. Naye kakati ate birimu okuteeba obukwakulizo buli nnye. Mulimu okuteeba. Munnanga nti naffe tuba twagala nnyo tumanye. Shifa tabbirako. Nkola ebintu bingi, nkolera abantu bangi. Kati mu abo era mulimu gw'ogamba naddala ng'olabye ekimulisa ddira mu 5. Mu bantu abangi b'okolera si buli omu nti kinaasobola okukikola. Era mu abo b'osuubira omugamba mujja omuntu n'ogamba
naye kyalabika gundi. Omuntu omubwati. Omubwati. Nga mukwano gwange wa Luganda. Anti okwo kuba kubbirako. Omuntu akwagala nnyo. Ye byonna. Agamba oli byonna mu byonna. Mukyala wange. Mukyala wo bamuyita ani erinnya? Naye bwekiba bwekiti nga teyabingambyeko. Anti eba surprise tebajogera. Nanzisa n'obu message Shifa omulabye toli ku mukyamu omuntu yenna ono ali ku ssimu. Alabika mukyamu. Ogambi mukyamu. Ntino ntuuse mugambe ntino gwensinka njeeka mukyamu. Alabika ndi mukyamu. Nakoze dda bwenti nenkuba akafaananyi n'akafuna. Nakoze dda bwenti nangamba Shifa oli watuufu yoyo. Omutima gutayisa okunkuba. Ne wana ali live akulaba. Nakoze nti essimu mu magezi ate nkulimbe. No edit era tongamba nti Shifa kano kasalemu kabuzeemu. Kwali akulaba. Oyinza oteba babiri n'ogamba naye oli yasoose musalemu. Kakati nze ebyokuteba sibimanyi. Naye era olwedde wateebye dda wagambye dda mukyalawo. Wateebye kuba chance ebeemu. Erinnya lye eriruddeyo. Omukyala abeera omu. Omukyala ab'omu. Mwogereko ku linnya awo naye nange watudde awo. Omanye ebifumbi abakyala bitono. Okegera boogeza erinnya lya wavugawo emyaka emirala egyo 5. Awo wennyini ajja kugamba nze muka Brandon omubwati. Awo afumbawo emyaka mirala 5 gya kuteeba linnya 5. Nabukeera Esther. Kankube essimu atubuulire oba ye Nabukeera Esther. Ogambe bamuyita Nabukeera Esther. Sibanga njogera bubi erinnya. Kankube essimu. Kino ekirabo kiri wano. Network esikira bweru. Nze muntu yantumye kola surprise ngagamba mwagalwawo akwagala nnyo. Ate awo we naagamba era mba nkubiddeko bwe nkugamba nti ate bya mirimu. Munange okola n'abantu n'obaagala. Era kituufu naye. Nze mu mirimu gyange gye nsobola okukola girimu abaagala bangi. Okay. Nedda kansooke nfune network. Toseguka Junior. Beera awo ne kamera. Sagala missinga reaction yonna ndi kufuna network. Nfuna network wabweru nzire ng'omuntu ali ku ssimu. Kozi nayiseewa. Dayira wallahi. Agenda. Ngena mutayiza ku mulyango. Kozi otebye Nabukeera. Nabukeera huyo. Guess what? He guessed his wife in Uganda. Nabukeera ani? Surprise. Surprise. Yeah. Bagambye thank you Sippy Coffee Academy. Obubaka nga bw'obulaba kuno bwakwebaza. These people are appreciating you. Wow. Anti CP Academy International. So guys, I have to mix English. Wow. And in one way or the other, if my English is mine is British and yours is American and others Asian, please excuse me for that. So as same here, we are surprising Mr. Brandon, and everyone has a reason as to why they are part of this. They have a reason as to why they are doing this. So one by one is going to be introducing his or herself and give you that message as to why they surprised you. Wow. Bakwebazizza bagamba obulabo butono nnyo, but please
Enjoy. So one by one is going to be telling you, babuze nawe lwaki bakikoze, because this love is too much. And this is love mnange. Okufuna obufunyi omuntu nakuwayo muneka muli anti bamanyi byabazungu. Really? So one by one is going to be telling us as to why they had to go extra ordinary. Look at this man. Huh? He's from Cameroon. From Cameroon. Yes, that's what he told me. From Sierra Leone. From Sierra Leone. Okay, so give him a message. And by the way, you can as well mix with your language. Nage, I really want to hear that. Fine, I know more English. Bonjour, comment ça va? My name is Hanson. Wow, it's a very wonderful day. And we're here to surprise Mr. Brian. And actually, it was a surprise for me, but it's really something good. You know, where there's love, you know, everything is about love and happiness. You know, he's a very good person. He has a very good personality that I respect so much. And Podium Cafe is one of the best in Abu Dhabi, in Dubai. Go everywhere in the internet, you're going to find Podium Cafe. So I'm encouraging every young one out there, if you're looking for a career job, we know UAE is a very tough place, but at least we have means that we can survive and we grow up ourselves. You can start from nothing to something, and just believe in yourself, because I, for once, I knew nothing about coffee. But when I find myself in Podium Coffee, I have a lot of story behind that, and we cannot explain. But all thanks to Mr. Brian. He's a very nice guy. Just give it a chance, give it a try. Come to Podium Coffee, and trust me, you'll get the best. From the foundation up to the top. Okay. Right up to a roaster, everything, they have it in Podium Coffee. That's my love, man. Thanks. Thank you, I appreciate it, man. I appreciate it. Thank you. Another one. My name is and I'm from Sierra Leone. Yes. And we are here. How do you greet in your language? La Kushel. La Kushel. Then when you say La Kushel, what do I reply? Kushetu. Okay, you tell me. Tell me Kushe Shifa Mshifa. Kushe Shifa. Nechenzira munchi chachijukira. Kushetu. Okay. Oh, Kushetu siruzungu. You too. Okay. Okay, so. So my name is Memona Tusila, and I'm from Sierra Leone. Okay. As you guys know, Sierra Leone, we don't know much about coffee, but I find myself in Coffee Podium, like to find skills and improve myself. And I'm sure this is the best place for me. Wow. And with no regrets, I know what I've learned from this academy, and I'm sending. Mr. Brian, I'm coming to you. I'm sending to all my Sierra Leoneans, my African sisters and brothers who are looking for skills to come to a Coffee Podium Academy. You will never regret it. You will get what you want. Instead of you to go out there to do something illegal, find the skills in Coffee Podium to improve yourself. So that's why we came here today, to surprise Mr. Brian for what he have done, to show gratitude to him, that we really appreciate what he have been doing for us. He's a patient man and kind, and you know, he can really force you to learn something, to bring something out of you. Yes. And that is what I like about him. So we bring this small token to him to show our own gratitude, and we appreciate whatever you have done for us in this academy. We'll continue to say more about this academy, because we know people are out there who doesn't know anything about this academy. I know. But I know with our own expression and what we are giving out to other people, I know people will come to will this be inspired. Yeah, I know. To do more. So, Mr. Brian, thank you very much. This is what we have for you. And thank you, everyone. Thank you. Tugenzeke Uganda mukama kamponeko ku luzungu at least. Manya nedobozi Jamiru Mulumba. Ndi mwana we Chagwe. Chagwe? Ndi mwana we Chagwe. Okay. Naye nga bwomanyi ensi twajja paka mu labo UAE. I know UAE. Nga tukola ki nga tunoonya emirimu. Tunoonya kaogo. Nange wano wendi ndi ku kyeyo. Then ne batuwa idea. Muntu oba oli mu UAE olina okubeera ng'olina skills nyingi, but
eyinza okuba ng'olina skills omumutwe oba n'ez'emikono anything kati mukwano gwange omu naŋŋamba genda waliyo CP Coffee Academy so I had to join nange nga nsobola okwiga coffee neebaza mwami Brandon cause yampa foundation then kangambe nti yampa knowledge so wenafuna knowledge eyo nange nsobola okuyiya gundi zange recipe zange egy'emirimu egyange kati essaawa eno neeramula kubanga omanyi olina ky'olina you gained confidence omanyi enjogera gy'oyogera ng'olinawo ky'olina yeyawukana neeba nga tolina ky'olinawo exactly so kati mwami Brandon yanyamba nnyo because coffee knowledge gyetagisa muntu nti alina degrees certificates jangu n'oba tolina n'oba wakoma mu senior 4 primary 7 as long as you can read as long as you can read you can write but singa obukulu bino byetagisamu magezi nti oba wetagisamu school knowledge no jangu bagenda kisinzira n'omuntu akutteko then jangu n'obwagazi jangu n'obwagazi kiteekemu omwoyo kyonna kigenda kujja nga bw'okyagala era ogenda yiga cause nebaza mwami Brandon yampa time ye nange muwe yange nenjiga to an extent nti kati saawa eno neeramula nze nga nze Jamiru era omuntu wampita nti tulinawo gono bweti ate n'ekyemirimu he can help you out he can try for you out nakuweereza links takulekaawo so when you learn from here CP Coffee Academy he can send you links and then you can search then you learn more era nakati okyayiga even though okuyiga tekukoma okuyigako tekukola ki tekukoma nenga tumwebaza kula ekyo kyonna kyatukolera kozi bannayuganda bangi bayambye si bannayuganda bonna Wow, tulina Sierra Leone, Cameroon, Indians, they are all coming here. Locals, abaloko. Yes. Locals be baloko. Yes. Abaloko abatabategedde be benseena abachi abawalabo. Koze nako zino coffee yaliko nobona agenda Uganda nobona agenda mu ggwanga ki emmwanyi yetambula. Exactly. Bulojinywako gwamanyi ngeri gy'obaawuliramu. I know. So tumwebaza ku lwekyo lwa idea eyo knowledge simanyi ani yagimuwa but beyambye bayitirivu nasharingako n'abalala mirimu si myangu kunoonya so when you are in koba ng'oli mu UAE concerning searching for jobs sometimes not something easy era olina okubako n'omuntu ng'olina that thing omuntu kyagamba nti wano waliwo akalimu nekanguwa nojja oba olina that knowledge knowing ate if you learn coffee it's paying. That's the fact. If you learn coffee, it's real paying. As long as you have knowledge, you will earn your thing. Okay. Oyina botumirako abali ewaka Uganda. Uganda nja kusooka kutubira mama wange omwagalwa. Omubwati. Alimbiko amashami. Kyemani kwali era kubanga abiraba mashami omwagalwa nja mutumirako. Tumire ne ku brother wange bensinga okwagala onkalobo office nalyali eyo pozi waliwo n'omulala sagale kumusongako yetegedde nabanke mashamimu she's my best she's my lovely best okay alright n'abalaba bonna abalaba Baba TV obutaboogerako mannya kabadde kakodyo naye mwenna abatumidde ndeseeyo nobolese hey kaneyongere wano boleseyo sijja bayingirira nnyo how are you good fine Salut, je m'appelle Renette from Cameroon. Actually, we don't have much to say, but we just want to recommend CP Coffee Podium Academy to people out there looking for what to do in UAE. So many are confused, they don't know where to start, but we recommend CP Coffee Academy. Just contact Mr. Brian and you would get the best coffee skills and everything you need to know about coffee, you'd get from here. It's #1. We highly recommend it, and we appreciate you, Mr. Brian, with the little surprise and everything. We hope that you would pass out more knowledge as more people will come to you. Thank you. Thank you so much. You want to send greetings to anyone out there? This show is international, my dear.
First, we'll send first greetings to Mr. Brian's wife, who he thought would be the one to surprise him. She was the one on his mind. Yeah. Hey. So hello. Hello. And everyone out there would take inspiration from us and our little surprise to visit CP Coffee. We also say hello to you guys. We know you would come for us. Okay. Thank you. No greetings to your boyfriend? You send him a link. She was like, okay, you wanna know. There is a lot in that. Abanga agamba oba kubonna nsumirani kasako takategedde. Okay. Agambye oba kubonna nnondekaani anaabasaamu bonere. All right, Shamim. Yeah. How are you? I'm fine. How My are you? sister. Okay, Shamim muze mumulaba musheze njawulo. She came as a client and she's my friend. I will not say she's my friend, she's my sister. So Shamim nange nsanyusa okulaba na mukwenyumirizamu yebale kubeera so hard working buli mbeera ogamba no, we push here, we push there, we do this, we do that. And thank you for being part of my accident. Obutandekerera mbiziwe. I got a very serious accident recently and you gave me a hand. Thank you so much. Yes. So she was part of it. Nangamba, my sister. In fact, I had just left UAE back to Uganda. So I got a serious accident with my team, the people I work with. The car turned upside down. They had to break the car to get us out. So we thank God nti wendi bantu ngama wanegaziba bafani bebula anoga shifato just sigaza nkovo obutube eno tuwina buchimala. Thank you so much mwenna. So Shamim, we are celebrating Mr. Brandon and I know you've been part of this and everyone here mutimu yamwe nga mwogera tumukolere kano omuntu toso amuyiyize ebyo nga tayina birungi lwaki oba omwebaza. So muwe obubaka ate tubeere nga tweyongerayo. My name is called Shamim. I did this anyway. I'll be mixing Luganda and English. We choose this as a team. According for what he has done for us, really. To be honest, I always want to appreciate someone who do good things for me, as me. When I talk to my friends, they say, how can we see if we do this about our teacher, because he's a good teacher. Because me, I didn't know that I can learn. Yes. Because I thought I'm old. And the brain is old. I remember you told me Shifa. Yeah. No, soma coffee ne mugamba. Wow, that is nice. Yeah. But he gave me courage. He said, confidence. No, confidence that you're still young, you learn. I said, really? I will learn. He said, yes, you will learn. I said to him, okay, are you going to teach in Luganda or English? He said, because I cannot teach only in Luganda because we have different people, India, Filipinos. I said, okay, but I will be trying, I will make sure that you learn something. I'll make small, I will cut it small. So I said, okay. And when he was teaching, I was close. Whenever he was teaching, he was asking me, you understand? Then again, he turned to Luganda. Nadayo mu Luganda. Then he turned to Luganda, yes. Then he turned to Luganda, nadayo mu Luganda. Shame, you okay? Are we together? I say yes. If we're not okay, Ngakusika on the same track, yes. Yeah, and I had a friend and he started saying, okay, I should give you partners. We had partners here. So that if I don't understand, my partner can help me to understand. And he taught us how, like, to make CV, how to express yourself. I didn't know that. And to choose this idea, it was like I was looking for something which can give me money. I know. I started this and you know, and but having a profession, having a CV. He said you have to have passion, not only money. Yes. Passion. Yeah. And the first thing to ask him, I asked him, how much, if I learn this, how much will I get? He told me like 3,000, 3 million. I was like, wow, that's too much. I said, okay, I will learn. Are you sure I will get 3,000? Then he told me, no, you have to have passion, this.
Then I started loving coffee, like coffee, nesoka nenjika era njagala coffee. Chokola nabadda era mbeera muweereza y'abaana. Weda banga naye agamba siyige naye yo muntu ata afaayo n'agoberera nti woba ofulumye ng'omaliriza akutikire takutikira nga toyize making sure oyize naloka akutikira agaba certificate nabeera nga ate akugoberera olina ofuna omulimu making sure n'omulimu ofunye. Yes. So I love that. That's why we decided as a team, because we have a group. Ate nene lwakuba nti tumisinzeemu ku budde. Some they had to go to work. I have a lot to say about it, but what I can say to thank him. No kutugoberera tufaako like na making sure we have jobs. Nti noba omaze okusoma akufollowinga. Ate noba ofunye omulimu era making sure are you okay, are you comfortable with the job. Ebizibu byofuna y'omuntu atakulekerera n'omukubira wano bangambye kino n'agamba do this and this, then you will win. So nagenza okulaba nga tetulina omukolero okumwebaza. I know it's little, but we appreciate it. Yeah. Okay, are you sending greetings to anyone? Otumirako Shamim? Yeah, ntumira kusokera ddala ntumira Hope Shifa. Mwebaza all the way from Uganda to here, because when we had this idea, I talked to her about the idea. She said, okay, no problem. Give me the reason why you are doing it. Kanyenyonyi najja to do this, and we are happy. Tumira, send my greetings to you, my sister. Thank you. I send my greetings to my mom, Nakuja Hadija. Embiko. Mama Shamim, Omubwati. N'abantu bange. There are many. Omwami. Omwami kyanoonya. Hey, okay. All right, guys, thank you so much. You know, it takes a good person to appreciate someone. Yeah, it takes a good person. Omuntu wataba mulungi tasiima. Yeah, people don't appreciate. And some people don't want to appreciate us when it's still alive. So it's better you appreciate someone, share the small cake, the flowers, and like tell someone, express your feelings. So there are things we don't know, mostly Africans. Thank you and sorry. We don't have that. And bugambo butono nnyo bwinaleeta entono. Thank you and sorry bikulu nnyo bimaliriza ekintu kinene nnyo. So they are appreciating you. Era batadde wano ka coffee kano. Bakataddeko gwe mulamwa webale bawa. Was talking to one of the girls omunangamba nti Shifa buli muwala je Dubai basoka mulowoleza abasinga basoka tulowoleza yagenze kwetunda agenze you know muntu oba muwadde ekintu kyasobola okugamba nti certificate yino nkola kino so kyekyo lwaki bagala okusiima webale okukyusa bulamu bwawe bale bakkiririzaamu kati Shamimu agambye yali amanyi obwongo bwe bukutayisi takyasobola kukwata kintu kyonna era kyova olaba wamugamba nti soma nti nfuna mmeka n'akubamu kalikyuleeta ddira mu 3,000 n'aziza muze Uganda miliyoni nga 3 nzifuna mu bbanga ki zijja ddi n'omugamba you should have passion first oyige ng'oyagala omulimu agukole nga tafudde ku ssente naye ng'ategedde. So here we are. You know, with surprises, a person can be open and say, I didn't like it, or I liked it. And I was surprised. So, ayinza ogalwaki mundabisiza mu camera, you know, because sometimes when you're surprising people, they too many how their reaction is gonna be. We don't know if they will love it or what they want. So we just plan a surprise. I'm sure you will love Kati, so it's you sure you will love it. So it's him to tell us Rachi muno mulimu engato ziwaleti manya brand biri muno byonna babitegese nenga bawe ku bubaka owulidde otya kiri kitya osana tugamba briefly ku lugendo lwa coffee podium in case you have something to say akazindaalo kako. First of all, njagala okwebaza basitudenti baffe bonna abali wano okusingira ddala okwebaza okwenjawulo abantu banene abakiikiridde abangi abasigaddeyo bannange
tulina abastudenti bangi abali ebweru eyo abamaliriza nga bayise emikono gyaffe naye olw'obudde ndowooza naye bano abasobodde kiba kitegeeza oba okuteekamu obudde bwabwe bwonna bwe bateekamu ne balowooza ekintu kino ne bakirowooleza nze ekintu kino kyanjawulo kyentegeddeko nti nno Shamimu ye yaliidinze ekintu kino. Yes, she contacted me first. Nazo omutima okubeera muganda wange. Beyond just here. Amanya gange yenze Mawanda Brian. Nga mpangalira wano mu UAE. Nga ndi barista, trainer, oba coffee professional, coffee specialist. Mumitendera egy'enjawulo tusomesa babaristas tubeera traininga courses ez'enjawulo tuli mu roasting coffee tugaba consultancy renting ebyuma tubeera mu events. Yes. Yeah. So allow me to use English, by the way, for the sake of those people who are as well as following the other side. They were lost. This program, the international program, the fact that even it's here, we have so many people outside there. I'm by names of Brian, and I'm so delighted for the people, for this group, which has represented the many outside there. Coffee Podium is a big family. Currently, for the past 5 years, we've been into the career of this academy. It has passed almost 1,000 plus of the students who are self-explanatory on their success and achievements they have registered with us. But special thanks to Shamim. Thank you so much for arranging and organizing this team, which has represented the many. You guys don't know how much I feel. You don't know how much I'm really, really so honored and privileged to be encouraged as well to continue with my work. That means that if this can be done, you're giving me confirmation that I need to do more. In fact, you've given me a challenge to make sure that I improve on my services, on our services. I can tell you that you're going to feel proud of CP Coffee Academy and the Coffee Podium. Okay. Furthermore, you're going to always feel like this is a place where you belong always. You guys, you know that whenever you pass here, you remain to be a family to us, and you always have to be those people who they expect to be the best. I always wish the moment you pass here, you're no longer a student, you're a colleague. Okay. Because you've joined the family. So I expect my colleagues to be always the best. And always you encourage each other. As you know, we always, once we finish here, we always speak one language, coffee. So thank you so much for these gifts. I'm really honored, especially this flower. Hey, million tano, 5 million. The flower. By the way, this is 5 million Ugandan. How about you in your country? This is how much? Same, 5 million in your country. Can you imagine? Somebody, this is? It's 900. Yeah. Oh. Kimulinga kyamulisiza ssente kiba kitegeeza omuntu ono akwagaliza ofune ennyo bannaye tezibalika nyingi bw'omanyi buno obuntu buno kye butegeeza nga mulimu ssente bannabinsi kiba kitegeeza zino zonna ssente era tusiimye mwebale nnyo nsanyuse abakakeeki kano akumanya ekintu kyabwe bakyagala ne baŋŋamba Shifa, after this surprise we want you to keep on talking about Coffee Academy mu shows z'okola ne bagamba Shifa twagala okontinue ng'obeere brand ambassador banaye engeri gye baŋŋamba ku coffee oba nange naafunayoko emyezi gyange 2 gimmala okuyiga mingi nzireyo Uganda nkolewo cafeteria nkolewo emirimu gye giri e Uganda anti ennaku zino omuntu newateeka kwanjula olweggulo baba waka coffee wabawo wali owa juice wabawo n'owa coffee nze ndabyewo bizinensi ku birthday nga nyiga wali kyuma kyange ekya coffee nga nkolera abantu nja kwewaayo omwezi banga egummala nange nsooka embale calculator zenfuna 1 week ne bw'okayiga n'okolera omwami
abakyala abali eyo yiga coffee abakyala wano balina abaami abazungu by the way mubiyita nti byabazungu nze omuzungu 24 hours dakiika bwezi kanywe ku coffee buli wawuliramu ng'aliddize kanywe ku coffee era nkulabye so yiga ka coffee okakolera omuzungu wo akafiiringe nga kyekyo n'omwami wo yenna we Uganda annyusa omubiri teyeefiiringa naye waba ajabula otulo waliwo ak'ekiro nga kkoba okanywa tobulwa tulo wabaawo n'ak'okumakya somesa courses ez'enjawulo mulimu nga tezisomesa coffee naye nga zisomesa omuntu okukola juices professional bakolera mu mabaala ag'ebbeeyi so kati omanyi ensi gye tulimu ekula ku speed so skills za njawulo omuntu zasomesa wadde ekiriidinga kiringa barista naye tulina courses nyingi ez'ababarista wano bw'oyingira mu Coffee Academy ojja tolina kyomanyi ovaawo nga gweweekitegeera so tukutegeka mu mbeera mu bajeti yo gy'oba olina n'ofuna ekyo kinini ekikugyamu ate n'owulira ng'osanyuse ku mutima so tufuba nnyo okulaba nti omuntu waaviira wano ng'ekyo kinyini kye yasasula akifunye tetulekerera muntu so kati courses tulina ez'aba beginner eziri mu coffee zokka tulinamu ez'ejuices eziyita mixology and bartending omuntu aweereza atya nga abantu bano babagambye emitendera gya njawulo Oluganda wabula luntawaanya ogera bwe mba njogera ku Coffee Academy Oluganda luno mbeera lukutawaanya genda mu luzungu nze nange mpiikingamu obutonotono oluzungu ndupiikinga bulungi kiki tukola nandisabye oba njogere luzungu exactly then obabuulire ne woosangibwa kuba omuntu ayinza oba akirabye ali eyo ng'agamba kati mbafuna ntya kati babuulireko ne gy'osangibwa. So CP Coffee Academy, it's in full, it's Coffee Podium. It's a food and dairy consultant company registered and licensed in UAE. Coffee, what you should know about it is that they have 2 different licenses. I personally am a certified trainer, SCA, means Specialty Coffee Association of America and Europe. This is the body that fosters education through its registered agents. So I personally am international certified trainer. For anyone who would have to go for education for coffee, I will tell you one thing, is that you need to go in a certified academy. If you're going to be a professional barista, a professional roaster, weetaaga osome ng'omaze okumanya gy'osomedde bafaanana batya. Lwaki? Because an international career, you can't be able to start today having a path of doing something. Eventually after 6 months oyagala ku upgradinga ng'ate olina okuddayo kuba bye wasoma luli tebyaliko ki backup ya certificate. So in CP Coffee Academy, all our trainees will ensure that they are certified. The certificate is recognized in UAE and Middle East, and currently we are getting those numbers which will qualify us to give us international certificate, which is world certificate. Inshallah, hopefully by mid-year of next year, we shall have worked successfully to allow us to be able to give a certificate which is recognized globally. But currently the certificate we're giving is recognized in Middle East. Okay. What's the meaning of that certificate? The meaning of that certificate, etegeeza nti nno omuntu oyo oli qualified mu field eyo. Ffe waneeno if you do not qualify, we won't just leave you olwokuba tewayise. Tujja kwongezaamuko ku budde tulabe ki weakness yo weeri, because these are hands-on skills. What I believe in the world, teri muntu musiru naye it's only giving that person okumumanya personality ye n'omuzimba n'omanya engeri gy'omukwatamu. Yes, so kati tulina courses eza barista latte art brewing. Omuntu oyo wazimalirayo courses ezo tuba tuzimbye family oba omutegedde w'osobola okubeera nga what you can help after. So after training with us we give job support in the way of supporting the trainees okulaba nti at least is giving a placement. Now we do not we don't sell any job, and you never hear it that CP Coffee Academy is selling a job. All our jobs are always free of charge, as long as your potential and ability is what stands you.
So for us, ate okumanya omuntu potential ye ng'ayise mu mikono gyo tojja kuva eri nti wasoma kofi ate akusaba omulimu nga naawe ababa okyayina b'olina okukola ki okupushinga ate obeera ogaba omuntu ewantu gwe weekakasizza. The thing is, I'm really delighted. Right now I'm not even composed enough to speak because of the happiness I have. You see nti ebigambo mbikutula naye nkyobonyamba oba byonna mbyogedde tubawa endagiriro kuba bagenda kumbuuza ebibuuzo bingi. Shifa, where do we start from? Bajja kumbuuza ebimu nga sirina bwenkola ki bwe mbinyonnyola. Ekisooka siyinza nakunnyonnyola street kwendi simanyiyo nze ndaba bizimbe ate mbalimbe so kati oba bawe contacts ku social media handles zo bawasanga. All right, so thank you, Shifa. Coffee Podium in our website, you write www.coffeepodium.com. www.coffeepodium.com, that's the website. That's the website. Kati website hiyo ojja kusangako courses zonna z'omuntu ze yandiyagadde okumanya. So meaning nti nno teweetaaga kujja mu office okumanya kyonna ky'oyagala okumanya, osobola okimanyira gy'oli. Nojja ng'omanyi ky'oyagala. Yes. Tusangibwa mu UAE. We are located in UAE, in both Abu Dhabi and Dubai. Ekiddamu tetulinayo address ndala yonna eweerwa eyo. Tetulina location yonna ndala, tulina locations 2, branches ziri 2, tulina Abu Dhabi ne Dubai. Mu Abu Dhabi tusangibwa mu Electra Street, along Electra Street next to ADCB Bank. Ekizimbe bakiyita Coop Building okuli Coop Supermarket. Currently tuli okwo. Address eno bw'oba oyingidde tusangibwa ku second floor. Enamba y'essimu nja kuba nga njibasomera e Abu Dhabi. Osobola okuba ku +971 52 679 6316. Eyo enamba ya Abu Dhabi. Then tulina office endala esangibwa Dubai. Mu Dubai eri mu Deira next to ADC, Deira City Center oba metro station emmanju wa Dinata. Address eyo bw'oba okebedde ku website era nayo ojja gisangako. Offices ezo 2 ze tulina era bw'oba ogenza ojja kusangawo bulungi ekipande Coffee Podium. So tukulembeza erinnya Coffee Podium omuva CP Coffee Academy. So address eyo bw'obanga ndowooza okugibasomera obulungi nange munansonyiwa bintu ebimu ziba nnyingi. Naye esangibwa kwa Lansari Building, floor number 3, office number 312, opposite, behind Epico Petrol Station. Kati awe manjo ekizimbe kyo ojja kisanga kya glasses, tuli ku 3rd floor ko oba ogenda tusanga services zetuwa nga bwe munasanga ku website kweziri. So osobola okuba ku namba ya landline bw'oba oyagadde eri +971 454 77 365. Kati ye Dubai. Bw'oba osobola okusindika email info@coffeepodium.com. Ku social media pages zaffe zetukozesa zonna baziyita @coffeepodium. Actually bagiyita Coffee Podium. Instagram Coffee Podium, Facebook the Coffee Podium, Twitter Coffee Podium, YouTube Coffee Podium. Tulinayo social media ndala yonna okubeera nga bakuddamu ku speed osobola okukozesa eri enamba eya WhatsApp +971 52 679 6316 ejja kubeera nga esobola okubeera nga ekuyamba okwadressinga. Banaye tusangibwa mu UAE mukka, tetulinaako branches walala yonna. Naye ate tutegeka abantu abali ebweru eyo kuba kati eno olaba Shifa alinnyo okuva eri kiba kitegeeza waliwo eyamutegeezeza najja. Kakati abantu mwenna nga muli Uganda nga mwagala okubeera nga musomera ku CP Coffee Academy, kyemuba mulina okukola tusobola okubeera nga getting in touch netukuwa emitendera gy'olina okutegeka. Kati ebiseera ebisinga omuntu oyo ajja tamanyi wagenda kusula. Don't worry about that. We shall put you in touch with our partners abasobola okutegekera ebyokusula in both cities, Abu Dhabi ne Dubai. So kakati ekyo kyo kyeraliikirira tujja kukwasa abantu abatuufu
naye ekyo tekibeera ku ssente ziri zisoma era alina kujja ne mwogera byonna. Then n'otandika okubeera ng'otandika okusoma koosi yo ate bw'omaliriza ekikulu kya byonna ne tukuyambako okubeera ng'ofuna omulimu bwe gubeerawo. Okay. All right, so mbadde nsaba tusale keeki yaffe. So we count from, what's your lucky number? My number is 5 to 0, then we cut, yeah guys. So mukwate ku knife. So 5 to 0, raise mpola mpola tutekeyo. Isaawo. Katusale one. No, it's fine. So okay, to go, guys. We're counting from 5 to 0, then we cut. So as we're cutting, we are going to say thank you, Mr. Brian, right? Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you, Mr. Brian. Thank you, Coffee Academy. No spread. Okay. How do you count in your language from 5 to 0? You can say from 5 to 0. Yes. Why didn't make it 1 to 5? Okay, make 1 to 5. Okay, we say earn the trois quatre cinq. Kwa, say, toi, deux, trois, quatre, say. And what's the language? Omanyi obanga kataala. Ng'oyogera twice. French, eh? Okay, Shamim, tugabire cake. Okay. The parent is Arab. Yeah. She wants Arabic, French. All the time she's here asking French. French, eh? So totumiddeeko. Eh? Tobatumidde. Atumidde mukyala. Ntumira ba student baffe bonna Okay. abali mu UAE n'abali ebweru eyo. Coffee podium munene okusinga abagikulira. Tetulirwa kuba wano basanzeemu just omuntu omu naye nga abasinga babiri mu field eyo. By the way muyiteeko abaana babasobodde okugendako mu expo Coffee podium mujja gisangayo egezaako okubatuusaako ekimu ku bitonotono ebyo bye bakola bayambako abantu ab'enjawulo okwepromotinga. Kati right now tukola ne Uganda okulaba nti ne tupromotinga coffee waffe. Okay. Era mujja tusanga ne mu pavilion ya PNG, that's Papua New Guinea, era nga nayo gye tuli. Abo bonna ababeerayo ne ba student baffe betuyamba okulaba nti ne bafuna emirimu. So lwate bakolera bwereere. So kati ekyo kitegeeza okusoma naffe tukulinkinga ku bantu abasinga. So ntumira ba student baffe bonna abali abatamanyi n'abantu bonna bonna abatwagaliza ebirungi n'abo basuubira okwegattako. Mukyala wange ono omwagaliza n'akayimba. Mukyala wo mwagaliza akayimba. Akamwagalize mukwana emirimu naye laavu ebeera buli wonna. Akayimba ako kennyini kasinga okwagala. Akayimba. Kayimba ki? Mpe yakayimba. Really? Ako kayimbira owuwo. Wamma kayimbira. Agenda kayimbira owuwo abaka omwagaliza. Akapya ka David Lutalo ne Shakira. Enkozi gagenda kati. Pulizenta kakatuweemu. Oneesoose. Pulizenta gwakayimba. Shakira ne Lutalo. Kola segeneta. Ne David Lutalo. Komwagaliza baby. Okay, so let's mukwate no like boba kwate naye basavinge ne bali bonna abali eri musavinga abantu sorry people out there like you're going to serve them. Even him. Let me have the phone please. Shamim, where is my iPhone? You can make for them coffee. It's fine. One of the barista exhibit coffee. Okay. Yeah, you can make coffee. It's at least to see how the previous students are doing during parent contact. First make coffee, then we start eating. It's okay. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hoko
bali mutukolera ka coffee naye nga yebakatukolera mbajjukiza nti bake for me school weeri eri ebeera open ku outlets zaabwe ez'enjawulo. Cakes bazikola ez'omulembe nga bwe batukolera ka coffee awo. Obasanga ku 0758 kambagambe mugundi kanteko code +257584548550 oba obasanga ku +256772454850 awo be ba bake for me ku cakes ez'omulembe. Era nga mbagamba mbajjukiza nti JK gift hampers ku lw'ebimuli ebyakabi mikwano. Ebimuli bakolera ebirabo ebirala bingi nnyo ebyenjawulo era nga obawulira nti JK gift hampers. If you want to surprise someone with a nice gift, try JK gift hampers. Baba bajja kukolako bulungi mikwano. Bali ku Instagram, you search for JK gift hampers. You can also contact them on their WhatsApp number, or you can call direct on +256 701150925, or you can come to my inbox on 7 number. Era nga nyongero bagamba abatutaddemu ssente abalala mbagamba nti Wamato Estate Management Uganda Limited bebayina services eziri transparent. You can contact them mukwano twakoowa okubanga gwazimbye ennyumba ozimbira bwerere tofunamu. Gwe n'ozimba ennyumba eva n'okolerera abapangisa ne badduka ne ssente zo bambi toli Uganda ne oba oli Uganda nga gwe toyina budde abamu tutya n'okubanja. Nze shifo nti okubanja bwe konkona bwe gamba nsasula nkubanja emyezi 3. So ennyumba yo oba edduuka lyo oba ekizimbe kyo kikwase Wamato Estate Management Uganda Limited. You can also contact them on their WhatsApp number. Uganda, you can use +256 755 429619, or you can even contact them on +447 4727080008. Abali a UK, you can call direct on that number, Matov Moses Nkubire directly, or you can go to their WhatsApp number, or Bakubire. You can get them +447 4727080008. Iranga nyongero bajjukiza nga bwe nalondeddwa aba student ba CP Coffee Academy ne bagamba nti Shifa bambi twagala otambule naffe mu kintu kino obere brand ambassador wa ekintu kyaffe. So nyongero bajjukiza nti CP Coffee Academy obasanga ku +971 526 7963 Coffee Academy. The Coffee Academy, you can Twitter na YouTube obasanga ku Coffee Podium. Bwe batyo bwe bagiyita. Instagram Coffee Academy at email yabwe. You can send an email on academy@coffeepodium.com. Okitegedde. Electra Street Coop bichi bibajja bibagamba ebisingako awo mikwano. Ogende wemanyire ebisingako awo byonna. Bwe kityo tutuuse okuba nga tubasiibula mikwano naye nga mutuleke mu bitiibwa tuwoomerwe kofi ono. Shuga nedda kana kantu kawooma emmwanyi ogifiiringa nga mmwanyi. Kano kawoome Junior. Kano bampadde bakayitaani. This is cappuccino. This one is latte. Ha, bangole. Oh. Cappuccino is not for. Okay, mikwano ababaddeko mwenna abeekuumiddeko okuviira ddala eri nga tutegeka ebimuli byaffe up to here. We thank God omwami wadde alina fuluma nno to bouncing, but hey, we managed to do it. Mbwebaza mwenna abaagala Shifa. Thank you, big thank you to all my UAE fans. Baagala nnyo.
nammwe abakitegeerako ne mumpa emirimu, thank you so much. Ne mukitegeerako abali part of this. Nagenda osituka nga program eri fixed. Nammwe abakitegedde oluvannyuma ne munkubira oluvannyuma mga kale shifa. Katubuke nge kale woddira wonna okikole. Thank you so much bambi. Ekyo konna kubanga munzikiririzaamu trust gye munteekamu. Mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kunjagala bannange. Mwebale nnyo kumbeererawo. Mwebale nnyo kwagala program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Numbers are for this simuzezo. You can come to my WhatsApp, you can call anything. And equal +256 702 56 21 57 over Osanga +256 782 10 15 69. Ojombuza Shiva, how can I surprise my mom, my husband, my boyfriend, my workmate, my neighbor, my landlord, my pastor, my everything? So just reach me on those numbers. You can go to my YouTube channel, search for Wewunyisomagala Surprise Your Loved One, subscribe. So thanks for watching. I love you too. Next time, lero nkoledde wano ABUDHABI ku Coffee Podium. So, oluddako simanyi gye nnaaba naye gye muntuma gye ndaga. Nze ndiwo kubaweereza mikwano sijja batengwa. I love you. Thank you and bye bye. Webale nnyo, webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program Wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you.